kizibu nnyo omukazi okusindika omwana n'atapama. Yes, kizibu nnyo nnyo. Kati bw'obeera nga oli awo okujjako ngo simanyi na kumanya. Yes, you are welcoming your baby, but waliwo ekitali nno ngaliwo beerako ebbali ati tunula ebbali. Kale omusajja tukkiriza oyina nnyo laavu oli awo katanda, omukazi asindika bw'omugumya bw'akola ki bw'akkuba emanyi bakuba empi. I can tell you they can slap you, they can bite you, they can do whatever. Naye mukaseera ako kennyini tunulako ebbali weebuzeebuze banga atabiriiko tunula ebbali. So kati nzokugamba ate informing you. Informing me what? By the way, today, I mean that period, that time of the month, am I supposed to tell you? Let signs communicate. How? Let the surroundings and the environment communicate in the house. We don't stay together, for example, we are boyfriend, girlfriend. I'm supposed to be coming this weekend, right? You are supposed to. Yeah, nekugamba, you know what? Artist tayo omuntu. Tayo senga we kabula stoke yafe. Ngaya ne tugenze kabula stoke kuziika mukwano. Tugenda malayi nnaku ssagwe pime nnaku zo malamu. Obwo tubanga tuli ba weekend, we shall meet next weekend. Butubanga gundi ebaddewo nnyo tujja ku meeting nga obudde okuziika. Kati zino periods zitwale nga agenza okuziika. Yes. Try to put there something. Take away ekintu. Take away ekintu ekikola ki? Ekirima tojja oli mu period. I'm not ensonga zaalumye. What are you talking? Really? Toy number, nimba. Because I start to draw imagination. Because even that time of the month, you don't compare centers of gula pad. As a caring man, a caring boyfriend. What level now? Dodo. Kati doli padi zanko misatu. Nedda mukwano. Wabili bitano. Waliwe bitu ina standard price temugenda tubate. Nedda mambi. Depending on the types, my dear. Depends on the types. I'm serious. Toka waliyo padi y'omutwalo. Yes. Kati waliyo mwana talina mutwalo gugula padi y'omwezi. What is your issue? Yasi mututeekako nnyo buteesi mbeera. Mututeekako ekibeera ekisukka naye ndabanga ekyo sisina kuwa ssente naye kati waneeno bwe mubeera waka. Signs embeera eriwe communicating bw'okomawo bulijjo mubeera mu kisenge webabeera bwereere nobeera spread buli kimu ng'obonyenyanya amabinago bodde teekako kapatra oba zijjeeyo zisembeze bwoti kati nze bwe naaba nzigulawo bwe nti wardrobe nga ndiziraba ziri awo kumpi nga mawo ekitegeeza leero okitegeera nze ne embeera eriwe communicating but don't tell me ebintu ebimu biri disgusting ankubire ne bwankubadde nti wabaawo okwekaza but don't say it. Amanya nze Dr. Senjobe Richard tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamokasa Road. Olwanjagadde twogere ku mukyula. Era oli bw'owulira nga ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula. Gulimu ebirungo bingi, gulina laxative benefits. Omukyula ogwo gulina natural alkaloids, guyamba nnyo engeri gye gulina laxative benefits okugonza mu lubuto. Ffe twakolamu akakebe ne tukayita acacia abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okwera n'oba ng'ofuluma bulungi. Guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori. Kozesa amajaani g'omukyula, funa kaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa. Akajaani kana akakasia kalungi nnyo kendeeza amasavu, embuto ennene, bonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea. Ojja kuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Utula yo sembere eno. Ati kati bagenda kwatiramu emmoroka. It's okay, banya kwata bana banajja banajijjawo. Nyagala kubeera comfortable nange. Hey, we are on, eh? All right. So, hi, lovelies.
How are you? Welcome to another episode of Love Life. Iranga Bampita Dorina Sasira Rambi, thank you so much for liking, subscribing, the comments. Yeah, habamu badam, habamsibadam. But I'm someone who loves communicating. So yeah. So thank you so much for subscribing. And please remember to always like and share and comment and view. But anyways, welcome to the show once again. Iranga kukomezao chagala mwita kojja naye atalinga kojja. Nize. Nze mfanana bakojja mkono. Olokuba ngola pooling services. Ezo ze zitwala mu bakojja. Yambi weka zengere bambi pooling abakazi ba. Sinze pooling andeka. Ninayo basenga. Getting a turned on. Na tene bwe nandibadde nze. Ne bwe nandibadde nze. Sisobola beera turned on by just looking. Kati gwe kyogamba nno olaba pono. Tolaba pono. Anti nze kati nali mulaba naye. Nange namala kudda sijja ku. Because I was curious ngabima. But I cannot be turned on by those videos and pictures. You can't be turned on by blue movies. Tisobola. Limba na. Tisobola natandika kubira nga ndi muto. No sabuni no ko. Sikubanga ku kasabuni. Mbadde musajja wa mukwano kuva buto. Sikubanga kasabuni. Bino ebyana biwala ebyo ebitigula ebijudde ekibuga Kampala. Nga lwaki neekuba akasabuni. Ebyana bitirivu. Kakati guys, before we proceed, twagala kukola ki? Njagala bajukiza about Solange women syrup mu abakyala abagenda mu peas nga mufuna pain. Waliwo abafuna menstrual pains ezo ate munange zikola ki? Obeera uncomfortable, sometimes you can't go about your day, emirimu waliwo abatagenda na ku mulimu, then waliwo ba students nga gotogenda na kusoma. You want to remove? No, but let's say it's okay. You remove Kale. We can give him some minutes. Very comfortable nange wano. Atmena ibadde nkomye Kale. Guys, Solange women syrup. Bw'obanga ina menstrual pains, bw'ogenda mu periods mu abakyala mu bibanye ebyo nga ofuna ng'olumizibwa mu ndira ng'obudde ng'olumizibwa definitely waliwo abalumizibwa ne baddukana bw'agenda mu those menstrual pains yanga addukana ng'ofuna pain mu gino ofunamu ka diarrhea. Sina ka diarrhea. Ki diarrhea oba gu diarrhea nkugambye buli omu alina munange engeri gy'abiyitamu gye bimuyisaamu. Waliwo nga tajja kukola, waliwo atajja kugenda ku ssomero, waliwo basically nebyokumalako ebyomunaategeera nti nno tiwagenze mu nnaku zo era ozirimu era tonnazivaamu. Mbeere bulungi. Oyayana oyagala kusemberayo kunsemberera kikinina amasannyalaze tosobola yadde lwakuba sambadde short nolaba ku kisambi ekyeru gwe ekisambi ekyero ekyomusajja muno oyagala oyagala abasajja baddugavu ate ng'oli muddugavu kati nze ndi mweru ate ndi attracted ku baddugavu balimanyi kati gwe engeri gy'oli muddugavu bigayizi ebye oba ndi mubi omweru anti waliwo olugero olugamba tyofunda n'omubi omweru kati oba ndi omu ku abo mukaleko ng'omubi omweru natere kati kankubulire kino take it from the horse's mouth wadde tuba beeru down there tuba baddugavu kasita oba ng'oli mufirika akabina kayinza oba nga si kaddugavu nnyo waliwo pati eyinza okuba naye nga si nnyo naye mutaka aba muddugavu mateeka okujjako bolozi nzirugavu bolozi kisinzi awo weeru wonna ne surface area eri battlefield omanyi weeri ekyengulu awo ebasaawo awo battlefield kyekye waddugavu anti ujjukira oba okuluusanyawo buli kiseera kati abantu b'okuluusanya buli mwezi ng'okuluusanyawo emirundi ng'egiwera esatu omanyi nti nno abantu abasinga bw'oba oyagala okubeera clean olina okushavinga emirundi ng'esatu oba ena mu mwezi actually buli wiiki wandibadde oshavingayo buli wiiki si if you can tebirimu if you can dodo bante wali kintu kiri disgusting nga ku meetinga muntu wo oba kaabe mukazi wo awaka nga yazika
Nanenga yazikanga. Waliwo abaagala ngeri bwetyo nga kugamba don't shave. Anti kati yo bati ababeera babazuka kati gwe kimanyi nti omukazi eyazika alirayikira okutereka n'emmere mu nankani omwo. Shit, that is being shabby everywhere. Gwe nga teweefa omukazi eyazika atama abeera disgusting nnyo nendaba bushi. Nze kale nze nganze bwenkuze tuba tukuliddemu open life. So for you go yagala kigodo. Necessarily ekigodo but design kuleka design tekeko erinnya se sirinya osobola ogira n'okendeezaako katono then asi of course chicks olina okumalayo ate amagonna olina omumalayo kati wano waggulugulu kweno surface area gye batera okufindinga mugundi kati eyo gyolekaalekawoko oba n'okolamu ka design kale obutalabika nnyo nga kinankani naye nga oli bush everywhere. Ate no waliwo n'abalala beerabira awalala olaba wansi eno era bw'oba ogenda okushevinga obulungi you need to squat no stammer nebotateekayo mmiro oba ofiiringayo ojja kwesala kati nga gwe timusobola kwesala bwekyogala tomanyi layini zo we ziyitira olina okulaba gy'osala nebotateekayo mmira layini zo omanyi we ziyitira wesobola okukwata hando bwobanga okozeseza waliwo osobola okozesa creams bwoba okozeseza creams of course osiiga busiizi makansi oba ogenda komolabikomole naawe walona bakunyula you know that like anti bw'okunyula ng'osoose kuyisaawo cream Nosawo cream negonzaawo. Cream yegira bugizi kati waliwo waxing, waliwo cream yonga kati nga ziviti zichika so teka kone bakone instructions datika meka no. Tato sobola manyula, tosa manyula yonga toina kyotaddeko naawe. Oyagala kujja na musayi. Ibe bidi loko nnyo naawe. Kati kyogaye wane Kampala wakyaliyo omuntu asenyisa akayuki okamanyi. Akayuki akati. Akati no tekako evvu kyaje bali jukira munange muri mu geto ebyo ekuze naye bachabukwesa chobola ndeka tolaba right now ogenda na mukyalo nga bakyali kunku ogenda mukyalo nga tebalina masanyalaze ogenda mukyalo ogenda kyankugamba ogenda mukyalo kati okulaga nti nensi ekuze okimanyi nti si kyangu kati kyakusanga nsiko bino betwayagaliranga abawala mu nsiko si kyangu kya kati buli awali ensiko wonna waliwo nnimiro Kampala mu byalo gyebiriza I'm telling you. I'm seriously. Awatali nsiko waliwo kalitunsi tosobola mmuteeka mu koze ekiro nga ne mnyumba ya tiles ne katajina I'm telling you. Yes, mukikiriza ekyo naye kugamba bino ebirala ebitandikira basics ezo katiringanga sobola tiles ogenda mugamba otya ntako buli afuna to space all that time ngaliwo provision ya yobuti n'abakola eddagala ly'amannyo batuyambako ne bateekamu obuswaki njagala kugamba gatasobola so wali abakunyuula ebikunyuule natekako evvu n'amanyu sobola nga yakimanyi obulumi obwo nze ndabawo nga abajja n'omusaayi zabiruma naye I don't know so ogambye ne munde mukabina banga waliyo ebyo mwina okushavinga you right si mulina tulina naawe kennyini you inclusive even me. Hey, you think you don't have the I don't think I have. You inclusive. You squat properly. If you can improvise a mirror, you put the mirror there. Bw'oba togirina tekwata n'engalo owulire webiikira. Inside there is ate kati leka nkubuulire mu abaseegu abakola zino zidogi. Omwana n'asooka akubinulira ati nga teyerongosa bulungi. I'm telling you, jukira those things bizaala ekyovu. Yes, now just imagine a situation ng'omwami omukunamidde bwotyo ng'alabye ku kyovu gajja kugamba takugamba. That's the last time taliddamu right? Bw'obanga obadde waagundi bw'oba mukyala we ate munaye kizibu nnyo n'okugamba omuntu ekyo ndaba nga kizibu nga nti mukwano leero nga kavomuka ogenda okulaba nga ataddamu kwogera ng'agenda leero obadde ovulula but anyway guys mwa interruptions njagala bagamba badde olanga Solange women syrup so abagenda mu peas mu abakyala
peas ne zikuluma n'otukesera nga tusobola kugenda nakumulimu mwaba students tusobola kugenda ku ssomero mulina osigala ewaka. In fact bwogenda mu peas buli omu akitegeera nti oli mu peas, baneiba bo ze ku ssomero waliwo abaana nga bo bwe bagenda nga mu peas nga buli omu akitegeera nti bali mu peas. Kalumizibwa nnyo bambi. Waliwo bagenda mu peas naddukana, waliwo bagenda mu peas, waliwo gwe nali mmanyi nga bagenda mu peas nga tugamba tumuteekeko ekidomola ky'amazzi awubweru ng'omugongo gumuluma. So at the end of the day, you know, no winanga bikutamye nga you dread that time of the month. Naye Solange, thanks to Solange, it's an organic women's syrup, very organic. Era nga yo eriwo kuwa pain relief. Ekitegera, so basically wogenda. Naba zibo kanywa tewaba bulumi bonna. Exactly. So kanywanga pain etandise era instructions weziri wano and then nekakuwa that pain relief. But tekitegeza nti noba owonedde ddala every month. You have to take it for better results. Osobola okukaterekako ng'obadde owonye. Manyi wali abantu bamala mu periods ennaku 2. Yes, okatokatereka. Okimanyi nti ate wali akuba wiiki. Yeah, true. Waliyo n'omwezi. Ate waliyo ne bano abakozesa family. Nga ye. But if it's no, this one is for pain relief. Pain relief. Bwebanga tulina pain tokamira. Era bw'oba obadde olina pain, bw'oba obadde omalamu omwezi. Era mu pain front. Wala bagenda best of nga tawulayo ka pain. Yeah. This is basically for pain. Pain, so it gives you that relief. So you take it well. So Kali certified by NDA, which is very good. Era kuliko ne expiry date. Tene ekirala or something beautiful chebale set. Oh, by the way, bw'oba omanyi nti nno oli pregnant bambi tokakozesa. Kati bagambye if you go naate teri ali pregnant agenda mu nsonga. Unless otherwise. But so when you go to buy it this time, this is like saying banange mwebale balinga babaddiza same price but tebakuba. So when you buy the women's syrup kugenda kugirako Solange pads okitegera. These pads are for free, so zijirako with this. So tebakuba same price. Ebagadde baddiza, they are very happy. Tulaga ku padi. Definitely. No mind nalaba padi. Nalaba padi. Nga ndi mu secondary senior 6. Nali sigimanyi. Zeno nali manyi oba bajambala bambazinga nika. So it is like this kati zo naku zino mbali nazirabako. These days ate kachako. Kano ka pants liner, so byogeno sanga mo. So when you buy this, you use both of them at once. Pant liner jukwesa later nga, you know. Omaze. Ate so akola kwesa pant liner ngoli mu mwezi. Tekisoboka kuba bigena kuyika bitemu. You won't be comfortable. That's why it's very small like this. So it's a pant liner. Yogera muti bigenda kuyika nempuliranga. So basically, ngena chidamu bagambye banenge mweba. This is like a thank you. Okitegera. So bwogenda n'ogula this, balina okuweerako this Solange tebakyusiza mugulinga mufaliso mulamba. Tebakuguza pads wamma separately, so it comes as a whole package. But nga balinayo ne gundi ya pads zizo, in case ngoyagala pads zizokka. No, not now. Bagattiddeko bugattizi pads. But I think with the time baja kuleta. I think with time baja kuleta, but right now they are saying thank you. Yeah. So kati this is the pad here, Yeah, that's the pad. Masi sigirabangako nga bagisanukudde. Nagirabako waliwo omwana bamita Brian. Twali mu secondary. Nagireeta mu doomu mu senior 6. Kati bwe yagireeta ne tugiraba neno nene nnyo nayo. Ate gambe eyo ntono. So kati sinzira ku size but omusayi gusobola okubuna wano. Nena akalango kendaba nga gujize weegutyo bakalimu zali kero kala bwenti nga wekwesa wamasolange pads kutuveeko. Nga gumunye bonna. This is how it looks like. Yeah, but it's very nice. I love that. It's very kana kapapula kachi. Kano ke kagenda wali eri wakati. Kati bafune empale. Wakati empale yonga. Nawo boyino okulaga omuntu omukwano. Boyo time. Sister wafe mwamba zako. Hey. Tawo bato kisusizaako. You love. Kiba kiyitiridde ndowooza nze. Ate why? Kiba kisusse. Actually, let me tell you. What do you about the menstrual thing? What's wrong? Nze kati kankubuulire. Nze ndowooza nti menstrual period eyo yandibadde n'omusajja. Tali nnyo involved. Omanyi abasajja. Tulagayo pakse. Edo tulagayo. Otidde okulaba ebisambi. Ebisambi byo si bibi nnyo. Si bibi nnyo. Juzi nayambala shorti abaana ne bagamba nti
Sajja nga yabala. Taxi yakulaga waza. Yabaga ekisambi. Nawaddaye. Abaana ne bagamba omusajja ono storage naye abana bali bado yomba kwani buto no yombera sente za lanchi. Why would you do that? Na levels nengama nti previous episode na levels nengama nti wobango kyali mu levels za Sam Kalanchi gwe sipu dating wabula nekugamba nti njagala omuntu nga tu aina class era ne sente nga zisabisa nsonga. I gave an example anti obadde osuubula maybe license ekusazeeko ba URS bagala misolo biki there I can be of good help naye nga ntinno gwe ng'oliwo kubeera nga nkuweerezaayo akatwalo k'okulya nga ndaba class eyo ya wansi sikondoza tebantegeera butegeeza otherwise clarify nze nali mpa levels eso so kino ekya mentions there's something here wale kyogambe kyotayagala ekikusobera ekikutrigger wedda ffe twalinanga abaana edda campus nga tomunyumiza periods nga bwonga mno ndi periods nga awira nga it's a turn off no nga it is okay ate wali ono n'abawala nga baagala that gundi nga baba jukira atandika okwagala nga agendamu kati waliwo ne wano nga yakagendamu nga ye kati nga yataddeyo kasolanje nga omwana akabambulako nga ayingira eyo munda sikikola nga kati nze nkubulire amateeka gange ngembadde ntambulirako nze bw'ŋŋamba I don't have to first prove buli abaana nga asooka girako bwatyo olugalo neyetegereza nze era ekyo kyokka kyandoza kyanditiranga n'okunnimba you can just like because by the way nebawa tutaddeeyo the moment you mention okivaako oba otudde eri nange eno actually manjagala nakusiibula the moment you mention tujja sisingana ng'oli okke kati toli okke waliwo ekitali kituufu ate sikwagala kwa I can understand you go. But can't you be around? Well, omanye that time walo abagala comfort. Nganjagala comfort oberewo oluto lunuma oberewo tegere walo nganjo ya. Ngoyo byakulya bajja bireeta. Gamba byoyagala baffene obachi. Ngachagala berewa. I will not be involved. I will not be. Ala basajja bakuba bakazi bakikozesa we can pretend. Let me tell you one thing abawala abatulaba. Nebo beranga oli n'omusajja nga akwagala atya. Nga akwata omumwago ne face yona naje kududubikamu during that time. Try to hide those things. Omusajja tewali mbeera yonna yandiletedde musajja okulaba paadiyo enkozese. Why would you? Kikwate ekiro kisibe na mukaveera ka black ogikweke. Jikwate gisibe mukaveera ka black agikweke. Nebuuza kati omukazi owagamba nti ndi bupize kyekeza towebaka naye that like mu kitanda ofuna no anti kati ebitanda binene ekitanda kinene obeera ku edge si ku edge naye osemberayo and you have to make sure nti osuze oyambadde bulungi nti ne bwe nakoonako nga I don't mind naye bino nogira ate no it is not business as usual. Waliwo uncertainty yaguddewo yetaga okwanguyirwa oshagera simbera ya nature na yesi it is not business as usual in the house so bogena mu bedroom try to hide bino bye najikwambaza yambaza ogenda laba ekintu kati kiringanga kulaba mukazi wo nga azaala. You look there inside your mwana angajja because you get ideas. Let me tell you one thing babanga bateto nazara you'll experience it chances are 99.9% to defecate ng'osindika omwana kizibu nnyo omukazi okusindika omwana n'atapama yes kizibu nnyo nnyo kati bobeera nga oli awo okujjako ngo simanyi na kumanya yes you are welcoming your baby but I think waliwo ekitalino ngaliwo beera kebbali at least tunule ebbali kale omusajja tukiriza oyina nnyo laavu oli awo katanda omukazi asindika bw'omugumya bw'akolaki bw'akkuba emanyi bakuba empi I can tell you they can slap you, they can bite you, they can do whatever. Naye mukaseera ako kennyini tunulako ebbali weebuzeebuze banga atabiriiko tunule ebbali so kale ate kati nzo kugamba ate informing you
Inform Yeah, me what? by the way, today I'm in that period, that time of the month. Am I supposed to tell you? Let signs communicate. But how? Let in the surroundings and the environment communicate in the house. We don't stay together. For example, we are boyfriend girlfriend. Hey. I'm supposed to be coming this weekend, right? Hey, you are supposed to. Yeah, nekugamba, you know what? Wekwase artist tayo omuntu. Tayo senga we kabula soke yafe. Ngaya ne tugenze kabula soke kuziika mukwano, tugenda malayi naku sagwe pime naku zo malamu. Obo tubanga tuli ba weekend, we shall meet next weekend. Butubanga gundi ebaddewo nnyo tujja ku meeting nga obudde okuziika. Kati zino periods zitwale nga agenza okuziika. Yes. Try to put there something. Take away ekintu. Take away ekintu ekikola ki ekirima yato ja oli mu period. I'm na ensonga zalumye. What are you talking? Really? Toy number nimba. Because I start to draw imagination that thing is bleeding. As a caring man, a caring boyfriend. Waliwo level nawe dodo. Kati doli padi za nkomi 3. Nedda mukwano. Oba 2 5. Waliwo ebintu ebina standard price temugenda tubba ate. Depending on the types, my dear. Depends on the types. I'm serious. Toka waliyo padi y'omutwalo. Yes. Kati waliyo mwana talina mutwalo gugula padi y'omwezi. What is your issue? Ndasi mututeekako nnyo buteesi mbeera. Mututeekako ekibeera ekisukka naye ndabanga sisina kuwa ssente naye kati waneeno bwe mubeera waka signs embeera eriwe communicating bw'okomawo bulijjo mwe mubeera mu kisenge wewabeera bwereere nobeera spread buli kimu ng'obonyenyanya amabinago bodde teekako kapatra oba zijjeeyo zisembeze bwoti kati nze bwe naaba nzigulawo bwe nti wardrobe nga ndiziraba ziri awo kumpi nga mawo ekitegeeza leero okitegeera nze ne embeera eriwe communicating but don't tell me ebintu ebimu biri disgusting kankule ne bwankubadde nti wabaawo okwekaza but don't say it kati omusajja kati kankubulire there are things omusajja walaba paadi eyo nabeera na internalizing ekifaananyi ekyo kyalabye buli waba atambula agenda ku mulimu ati ali mu kutambula bw'anatuuka ku traffic lights ajja yemirira obwongo budduke wali bw'anaaba atuuse ku dduuka oba atuuse mu ofiisi ajja kubanga alowooza ekyo ekintu kye yalabye kati ekyo ekintu kijja na kumujjira oba alese ng'alya kati embeera okulyetiza embeera omuntu okutandika okuba nga ayagala na kukwetamwa naye nga tomanyi byebyo ebigenda otutuuka mutuuke mu kisenge ng'omusajja talina appetite. Yes, nga talina appetite naye waneeno bw'obeera nga obadde buli kimu okikola obuyonjo tebutegeeza kwekuuta buli kiseera obuyonjo butegeeza n'ebimu ku ebyo by'okola kati oli mu period bw'oba ozivuddemu ddamu otaayaaya amabina go gagiregire mu kisenge abasajja abasalawo ne bahavinga sex ne begata with their nga bali ng'omukazi ali mu periods. What is that like? Looza maddu na busibu kati gwe kati leka nkubuulire in the first place omusaayi gunya bubi ne bwe weesala bwesazibu oti n'ogununa ng'oyagala gwa clothing olwowulira akasuka agwa akawunyo kati just imagine a situation kali area wa mutogero kitegeeza gumusaayi gunya bubi aye ne bwabanga wakavaamu wano topapa bino amanyi abakazi mwagala nnyo ekyanuuna newa bakuli bwabanga aye nomuna ebyo ebifo gyebakuli ndowooza omanyiwo wali then ekyanuuna is there after before busunju ngona tetuuka kati before busunju before wamika akakatundu ng'ova wamika odda busunju but before wamika waliwo akatundu ke bayita kyanuuna kati ng'omusajja ayagala nnyo okukwata kweza enguudo oba mukazi mwe mutuleetera because ffe tetulina ne kyetufunamu bagala mu omusajja alina kyafiiringa nga adidde omumwa gwe n'olulimi lwe n'ennyindo ze azikubye ebuyaga ne buganga talina kyawulira is to make you happy. Just as simple as naye kakati bw'obanga omanyi nti wakagira tomala gadudubika wavaayo embeera etali gundi ne bw'oba ositimize ne bw'oba okoze eki wavaayo embeera etali nnungi so kulindeko at least waitewo ewiiki okale bulungi
okale so bulungi ogambira V-steaming awo tulina okukola V-steaming oba ne bali tukoze V-steaming mulimu omuntu nga tasobola B-affording jukira tubadde twogera wanino by the way waliwo abatasobola just gumiikiriza mbu waliwo abakozesa kati nga bali mu kyalo waliwo hubs ze bamanyi nagamba kino kikolako kikama za bocha anyway tebabifaako olaba kati mu kyalo beebaka nga tebanaabye ate ne kankubuulireko ekintu kimu kimanyi nti nno omukazi nga tannanaaba nga tonnaba kuyiwamu mazzi that thing like you've been working the whole day no day waka bichi tonaba kunaba yeah it is a bit sweeter kiwoma nnyo ask Nantuma she will tell you Nantuma yatugamba nti waliwo yamugamba nga amukwanidde n'agamba twogeza nona yagala that smell it's not about akawo kayinza ova akabi but tukagumira anti jukira wabaayo nakyo not order nga tonnaba kuyiwayo mazzi side wabaayo that nakyo no not bugumu oba nkireete ntya kikuba naye ne bannazala nabo badda ku TikTok nabo ne batusa ate abaana bakusala obuntu buno basala obuntu era bajagaba kati biki ebyo bannazala ne mama wange ali ku TikTok naye mama nkwegayiridde buli lwolabanga nga mwendi oba nazaala wange buli lwolirabanga vidiyo oba yaani nga mwendi bambi giyiteko disclaimer bambi giyiteko ogenda ogenda kunyiiga oluyite ne muwala omugaidi komawo so mulimu obwo obuseerezi gano oluzizo olwo olwaddala olwo oluzizo kijjukira bw'oyiwayo amazzi oba olumalayo obulungi that place self cleanses abakazi abamu tebakitegera tulina kuteekayo olugalo so katoyagala nga tanakomya kungulu. The place self cleanses itself where yoja so kitegeeza for you oyagala nga tanaabye si kyenjagala no si kyenjagala but kirungi it gives extra something kiina ekintu ekigattako ng'abadde tanakati kyekyo kyenkugamba kati waneeno bw'obanga obadde ovuddemu try to kuyisaawo bbanga nga tomunabako so like a week you say malenga 1 week 1 week I'm ready mu mbeera y'obulamu si ekintu ky'ebbakuli ekyo si kirungi mu mbeera y'obulamu mbeera y'obulamu kubanga kireeta throat cancer era nga bwe bakugamba nti masturbation ereeta prostate cancer bwe bagamba ahiya lwakuba nalabako juzi dokita waliwo no dokita wa TikTok ono omuvubuka mutini ono yaani oyo omuvubuka wa TikTok ye Piriton namulabako awo ng'agamba nti gundi ani masturbation buteyina buzibu buteyina kintu kyona kyona kyereeta. All I know is nange nabirabako doctor bakyogera it's not bad but you abuse it, that's the problem. You're addicted. Omusajja ate buli lwafulumya spam zize aba atereeza system we okufulumya spam every day through masturbation all the time. Have a partner kubanga mmwe mukola tebifaanagana oba okulusanya jjukira okozesa bikemiko tewali abatakozesa kemiko simanyi mukwana era bebogera okulaba nga bibakalabudde mpulira bikalabula kyate ndaba tewaliwo oba otuga mpologoma bakozesa amaanyi jjukira sabbuuni gwemukozesa oluusi bakozesa sabbuuni waliwo omwana yagamba munaku zino bakozesa akaveera ka Rolex Rolex olwo olubutobuto waliwo abakozesa amagi ejji omanye ejji ng'olyasizza liseerera tukola maski eyejji kati I think that ejji I just imagine because ajjirira liyinza okuba lireetawo n'obuseereza ate obusinga tuleke muli ekwata naye simanyi nabye bakola waliwo mbu abakozesa buto wali atuga bakwata butto bogera okulaba nga buto webaka akendeera n'omanya naye ate butto kukozesa butto lwaki tofuna oil this usual massage oil and whatever because baby oil ikuze oil wone because improvising ala bateka meshi tuli mu mfaliso atawo ngoba kisuse kali wana bwoba onyenya gw'obwongo bwo babukuweereza ki oli mukunyenya ku mufaliso omugalu omuntu nze simanyi bye mukola
Butaka makatuli. Mle kusema mbawa. Waliwe yangamba twali tukyalina company gye tukolera. Nangamba mbukaseeku yakalya nemubuuza nemuganga kalokole nnyo akakola otya. Nangamba mbuteeka wano mutwe. Teeka mutwe ne mbutwala. Abuteeka mutwe n'abutwala kati gwe dolino yinza obanga oli wani ngamba mwandi abatya ngwe nakumala na list yange wali yatikinga by the way waliwo yangamba gwe naba bayimbi mba mentioning ne kambaleke naye kikulu waliyo n'abaana nabo nga bayitirira nnyo but ekyo bandi ali adda ku internet okwo bakuli ali adda fenseko naye byadde body count eri ekyango ojjeko ebyabakulyanga body count siri jogera nga laki njogera naye nga twekana nombuza wasi body count in fact nkuchawa that bino just tuli mukole yakole abantu just tunyumya wano sisola bagamba laki mbagamba kitegeeza abantu I know is no si baba linga basajja okimanyi nti omusajja talina body count abamanyi bakati musajja bakati mutufu wandibadde wachi obera ne body count abasajja abamu muri basajja abasajja abamu batandika okwegata nga tebategeera akula yengatta kati omunyumize omubuuza abantu beyakegatta nabo abagenda kulimba wakegatta n'abawala bameka n'akulimba naye nosanga omukazi nga alina emyaka 3 nga abajjukira kibakitegeeza ki aba yeekuumye kito yasi kubajjukira bujukizi ne bwaba 10 toga balwalwa 10 naye nga kiki ekyo kibataganjula toga mutoyeza nga 10 I don't even go above 5 olimbyemu 5 by the do you know why because in an old soul 5 batono no this serious by the in old soul nze munange no katika kugambe nganze nkimanyi and I've said this before ati olina love nyingi nti bobera committed that's my thing and people can't believe it olaba ndi muyaye ekitufunika nnyo sente nkula naye ate sebaka nawe nga sikwagala okula nkula sente abasajja abakyagaba sente z'obwerere tuzimpadde ng'ogera ate byenkwatako kati azikuwa atya amanyata obonja gadde n'okutuula nange olina okumpa sente okutuula enama yange abo abasajja gye bali maidia tabawoza balinga kukiba bakuvuma olaba lanti yakuyobya sokoleke n'ennamba y'essimu mugitunda mugenda tuguza buli kimu ate nga mwe musinga n'onnyumirwa maye batugaba mwe musinga onnyumirwa tewali basajja basinga ab'e Kampala omukazi akuluma n'akusuna n'awoggana n'akola ki for us you just temukola foreplay that's the issue mwekasa mukaminga n'abaana kyebaba balizootinga kasabbuuni wakati mutuufu why should you say abawala bakola sabbuuni ndowooza nga balaba mu bakuulya abakazi ennaku zino ndowooza ate obusegu bweyongezi ate abasajja bakola obusabbuuni obusabbuuni enyenyenyo be batagaba ssente ebaavu kati oleka nkubule nze kunze nze ndowooza nga nze ndowooza yange ndowooza nti akasabbuuni tekamala ndowooza nti osobola okukakola naye osigala era kiri okyagala ekyaddala waliwo addiction ekisooka ekyokubira waliwo kyoyogedde nti abawala alinaku zino bayebaga nnyo ssente kati bwonkwanatubadde wennyini nenkusaba ssente n'odduka oddeyo kasabbuuni kate nkolere ki kati sokoleke wano mukumpe ennamba y'essimu twestimatingemu wano eno olwomba ninakuwaayo nga mmeka tutandikira kisinzira naye ntandikira ku mitwalo 5 okudda waggulu kati emitwalo 5 ku nnamba ya ssimu kati olwo batogenda kumpanga ni milioni 10 tebinkwatako kubanga byange bw'oba onoonya bya layisi genda obino ate ate obuzibu nze bwaba dolini bwebwo obuzibu ne bwenda omuntu ogenda muteekako pressure n'enankani otuukeeyo nga tokuumuuka nakuumuuka gwamaji bwebwo obuzibu bw'abakazi ogenda omusajja naga kati ati abasajja abagagga aseetinga naga nti kidolini ekyo nino kirya oba ntya agamba bina nino galaba kati naseetinga nagamba nti jasooka ntekemu bwezi ti nakugira nakuwa ebyo byogambye natuuka eri nga totambula nako bwakunyumyako ng'onyiiga kuba aba disappointed sente zaataddemu nnyingi anti aba tuba tumutambulidde oba omulidde sente nnyingi n'abakukoleddera mu bageya waliwo omusajja ennaku zino eno alina omuwala wa tv buli kigambo kyayogera gwayogera buli mu kigambo kyayogera gwayogera waliwo okubanga waliwo embeera efaanagana bw'etyo muntu omuwadde sente ze nnyingi amanyi n'ebintu byeza kyeŋŋamba lwaki mutugeyamu abasajja newemba nga binyumirwadde tebinyumirwa busungu onsasuliza sente okuva ku nnamba y'essimu okumiitinga
nguze buli kyetaagisa kyonna nkufunye nenkusiibuza n'emmiliyoni yakati bagwe bakusiibuza mmeka kisinziira ba kyeŋŋamba kyeŋŋamba neweba nga bikoledde lwaki oba oyogera ku mukyalo oyo lwaki omuleka obusungu bwe buleeta abalala babageya nange nensanyuka wali asinga buto just waliwo abasinga okugeya mu saaluuni tewali abasinga kugeya mu masaaluuni buli gwa kalino waliwo n'omuwala ye ng'abeera awo nga buli musajja ayitawo amanya bw'afaanana nedda kati aba oyo mwami mutyaba oyo musajja muwanvu munene ng'atambula bw'ati oli amanya bumanya nti namutulira nagamba yali bw'ati kati n'abakazi ate n'abasajja bakifunye nalabadde oliininga oyo natandika nagamba ali bw'ati natandika okuba obufaananyi kyobola babeera disappointed ne banyiiga kati gwolowooza omusajja lwaki yantaddemu ssente okukufuna ate okimanyi nti ebiseera ebisinga bwakufuna dduka ng'abadde ataddemu nnyo sifaire bwedduka mba maze ozifuna kubanga ate tewali kisinga kuluma nga tolina nakyo ntaddemu n'odduka ate ng'omaze n'okufuna no tekamu kyekyo kikuleetera okubeera entono olina omukwano ate oli level yo ndi piki kati bino buno kwandibadde buwunzanyazanyirako ne bana abalala batya towangako musajja nga just akubye noga nti kirukman junior ekyo ekyana kyabala ekyo kinyirira kirina munange kyagana tobasakikiriza abantu batikyagana nze olaba newunyanye n'okwewunya waliwo embabuuza abalamu abanyumiza nimugamba wabako tyo n'omuntu gwotayagala like kubanga nze laavu yange etandikira mu kiisi bwe masobola kukiisinga nga omutima sisobola kukwagala kati nange kikyenkugambye tikati ekya ssente bwe kibeera nga tekiri applicable tekikuva ku mutima gwo ate nze bataziina ate gwoyagadde saagala then I don't sleep with you nsigala nkulaba nonyumira nenga bambi mulungi ebyo bambi mulungi anyirira nogamanyamwewuyo mugezeeko mulungi onanyumiza ate laavu toyina doli amunanga ate nze wenfu and that's the thing when I fall in love I fall in love okimanyi nti abantu abalungi baavu abasajja abasinga obulungi baavu kyenkugamba okimanyi kizibu nnyo osanga omusajja alayika obulungi ng'alina ssente kizibu nnyo at least abaako ne kyeyekwasa noga kirukumaani kirina olubuto okitegeera ekibiibibi naye osanga omusajja simanyi American height simanyi mweru wakalevu byabalabika nga bulungi ko it doesn't have to be very handsome very few is okay yeah ne waliwo omubi naye abasajja abanirira abakola jimu bannaku baavu tonyumiza nawe ojira nseka noseka kasajja nga yena owera mu jimu nseka nenga balaba kati bebabayina ate kati emibiri gyaffe gye mugoba kati ne mwagala ki gwe kasoba wa ssente tebajja tewali ajja nakutawanyako yadde nze nganze gwe gaba ssente olabe naye okimanyi olubuto lwobajja luwaana ajja kulaba nga alina pakisi mukaaga lunene nnyo baluvuma banvuma ekibuto nga bangola baluvuma bagamba oyo atagaba ssente nsajja bwebito tonyumiza nga babambi bamanyi kyobanzigaba andi omuntu atakuwa ssente ate n'abasajja bakilasifayinga musajja akuwa ssente okusinzira ku level yo kati bw'omusaba omutwalo ojjidde ku booda agamba bwezikyamvuga motoka nange nondagirira mu parking wopakinze nange mba mmanyayo wafe naye si byabyo jjo otule mu motoka yange n'enfuufu yo yonna yonna ekubye olowooze nti ngenda kuwa emitwalo 2 era nja kukuwaayo ekiwaya olinye ane wali abanegotiating akatito gwe okyalina ku ebyo nti oli azikuwera mu nnyumba oba mu Airbnb ate bannange Airbnb bizaze bannange zigenda promoting obwenzi ate za layisi atandika dda olunaku kisinziira olunaku waliweze 10, 15, 12 kisinziira olunaku nosulaagamba waliwo neze 5 muno mu Kisaasi Airbnb nga zeeta mikwano mutyaba atidde ndekemu katono no naye Airbnb bizo zazze ate zigenda promoting obwenzi ate zigenda suula loogi zasula dda kubanga bangamba n'okungamba nti no kubanga okimanyi nti omwala ayinza n'olowooza omututte waka definitely anti mutufeera buli kimu weekiri mu Airbnb ate ng'otekayo engoye ng'ogenda malayo 24 hours tokitegedde kati tekankunnyonnyola ziba mu mmotoka ziba zitya
waliwo apangisa Airbnb obasanga tubalina sente zaabwe bagenda beerayo mwezi ng'alina amakage naye ng'agenda beerayo mwezi waliwo abasajja abafumbo naddala abasajja abafumba abo stress ati gwe ngolooza Airbnb omwezi muteesa mwezi meka ne bagamba $2 million uzimu abantu balina sente ze ate n'obugoyegoye obwo mukatize bwenkyala mbamanyi wuwo nondira omwo n'oyagala omaleyo omu kati bwendaba ng'onnemeddeko abasidda landlord yakubira n'agamba mukwano omwezi gutandise olina ovaamu omukazi ng'agamba omukazi yasigala kuva ng'omanyi bwebona ng'ogenda kizuula nti Airbnb ng'ate oli yakutadda naye ndowooza bijja kuyambayambako kodi bijja nakuwaako ku basajja abafumbo privacy kuba mazima ddala okulaba ng'okyama mu loogi nakyo kiralamu ate n'abawala ennaku zino balina naddala abamu abalinamu ku ddiini anze sigenda mu loogi bajja kwerabira nti Airbnb ogivaamu mulala n'agiyingira ate kati bifaanagana ne loogi kubanga Airbnb galinga maka but I think waliyo ne lodges eza modernizingako to that extent naddala hotels lodge tebeera na setting temuli mu lodge zirina ku ntebe awo kale nga Airbnb ebeeranga amaka okimanyi ovamu eno room sitting room n'ogenda eri sikimanyi tokagamba mbu okimanyi kati kankugambire mbu okimanyi sikimanyi ku social media bakulangira sigenaako na mu lodge naye batogendangayo kubera musenge Airbnb ziraba ziranga noziraba olaba nga kitchen setting ogiraba mulimu toja gas mwali mulimu gudesa amaswani jegali badinisa TV na Netflix so bo biranga so basenga bagendayo so munange obwenzi babukolereyo era kati kitegeeza obwenzi bugenda kweyongerera ddala mu ggwanga kadda naawe just kubeera n'amagezi kituufu wama kibagamba muno omusajja waba takuwa sente zekiza batakwagala kituufu oba kisinziira according to gambye ti levels bakubya level waliwo ina sente katazikuwa ala kati kankubulire ayina sente bwate ayina gwaziwa naye n'ogamba naye kati leka nkubulire ekintu kimu Doreen omusajja ogaba sente it's a sign of appreciation kati bw'oba nga totambula kikyo kinagambye abawala ennaku zino beetuddeko nnyo you just sit there mumwoza mbu abataasika tebafumbirwa maama abatalina mazibagala mubya mukwano kola ebintu ebyo byonna omusajja bunaba ofunye omusajja nga mugabi ajja ku appreciatinga akuwe naye bw'onaabeera awo nga buli kimu weesolera gwe gwebeera kutuukako ng'olinga muwongole tewaliwo kintu kyonna akantu kalinga k'abaana bato manyi omukazi abanga teyapuulinga abeeranga essusu ebeeranga ya bebi kazi nga teyapuulinga abaine kasusu nga kalinga k'abaana bato kaba kati njawulo ki koziko nti just ate kati olaba nezo creams zigenda nemujjawo newasigala nga webadde nga tewakuluusana nga badde tokozesa bisheve ebigira nofuna olututtu baba oba ofunye ku lututtu kale awo kyova olaba n'abasajja era baagala nnyo eyo battlefielding ebadde egizegize ebeeyawukana n'ey'abaana the same applies to omuntu nga teyapuulinga beberanga baby beberanga kaana kato kati mu bikola ebyo byonna bajja bbawa ssente era bw'abanga banaba nga toli wekwasa ampozi n'okuba ng'odetinza omuntu nga mwavu kye nakugambye tiravu eva ya mutima teriiko terms and conditions gwe n'oŋŋamba nti alina okubanga alina ssente ebeera ya mutima muli munda akuwayo kyasobodde kati kati mu amount etya omuntu bw'aba akola emitwalo 3 olunaku n'akuwaako omutwalo aba takuwadde no aba mpadde kyekugamba waliwo abagabanga I don't mind about actually the amount wondaba obuzibu naye waliwo olingolaba namwe muyina ebizibu bingi ennaku zino mumining about the amount banaye abakazi muyina ebizibu ennaku zino ate mizairo zonna muzitunuza mu basajja baba problem solvers bammwe bannanga abakazi ennaku zino leero next week n'otandikirawo naye lwaki tikibeeranga mmwe bwe mutayagala abasajja baavu n'abasajja mugemuga n'abakazi abaavu tuba nabo tebaagala abasajja baavu kati munaku zino mwatandika naffe tulina feelings mwalwaki byemukola mulowooza tetusobola bikola kati mulwaki byemukola mulowooza ffe tetusobola bikola mwayiga jukira mwayigo kiitinga
mind kati abakazi be basinga obwenzi mwayigo cheating oba oyagala okakasa nti abakazi benzi ng'oli musajja kwana muko omusajja olaba batakukkiriza abakazi era n'abantu n'abo bagenda mu Airbnb era babeera baba bafumbo bonna saidi zonna saidi zonna baba ate omukazi omufumbo nga yakwagadde akwagala n'omutima gwe gwonna jjukira baba abakazi balina ekintu kyabwe mu butonde omukazi ebiseera ebisinga aba nansonga lwaki yeetaaga nsonga okwegatta n'omusajja kyokka ate omusajja ye yeetaaga kifo okwegatta n'omukazi so omukazi nga mufumbo nga yakwagadde mukwano kisukka kyova olaba n'ensangi zino abaana bangi be bakebeza nga si baabwe okimanyi nti omukazi omufumbo asobola agwa mukwano ne muteesa bulungi tetugenda zaala ate ye n'afuna olubuto ng'amanyi definitely ajja dusiba oli era ebiseera ebisinga wesanga nga abakaabagagga abasinga bakaabagagga be basinga obwenzi kubanga kali amugagga ekisooka omugagga batalina budde bwegatta ate abakazi ennaku zino mwafuuse bazibu nnyo kiriti zibasiiwa okufaako obufi nkikubyewo nnyo zibasiiwa okufaako obufi ng'omanyi ndina omukazi nga kiriti yamusiire bakakuba booda amuleetedde ettooke owa booda mutwalako mu kayiga ng'ozanyisa akatundu ako kabi nnyo nga kaatabuse so obwenzi kati tebujja kuggwawo lwa nsonga nti bukatinze across edda luli eri by the way kizibu nnyo I don't think nti bamama baffe bakiitingako ku bataata kyali nga kizibu nnyo omusajja edda yasajjalaatanga ng'okitegeera bulungi yafunye omukazi wali eri ku neighborhood n'osigalawo n'afuna n'okubiri n'azaala n'aleeta omwana nga munnayo n'omwana waffe era n'omwaniriza bulungi nnyo abeere ne banne naye kati ennaku zino ate ne kuno okukola nako kufuusa okukola abo oyagala okukakasa nti obwenzi bw'abakazi bungi abakazi abagira mu zino bazita batya zino eggandula z'abasiraamu sharia bandi bonna abali mu muzakeedi omu lunch time tebabeerawo ngoza lwaki akeedi ezisinga zonna mu kibuga ziriko loogi ziriko loogi ate bw'oba oyagala okukakasa nti obudde we zisinga okubeera bize abeera lunch time bono mugiragiramu mugende mu lunch time ne bana ababeera ku office kati olowooza ovuga dakiika mmeka ng'olinayo ekikazi kye ekyakeedi ekifumbo okuva wali eri ku munitawe tukolere okugenda mu akeedi dakiika 15 oba otuuse okozesa lunch hour n'okolaki kumbe baalidde oli akomeza makombo gali agawedde emirimu so abafumbo era kati keseziza era advocacy ya Walukaga gye yagamba ey'okuleeta machine DNA okubeera ng'ekebererwa at birth waneeno ku kuzaalibwawo nze njiwagira nnyo ekyageza kati for you osobola okukola DNA ngenda gikola baana bonna natidde naye akuba waliwo abaana bayobola banoga kati ono mukoleko DNA nga nfaanana nnyo ate ng'oggyeko n'ekyo nga ogenda kwendi walinga obulumi bw'otamanyi kubanga mutuufu tekambabulire lwakuba nti beta n'okikola nga omwana akyali muto okusinga okuliyetinga bondi baneka mukubule tewali kintu kya butemu nga kula na mwana ng'omuyingiza mu mutima gwo n'otuuka mu mwana agraduatinze oba afunye n'omulimu omuyingiza mu bizinensi zo wallahi n'otuuka omwana oyo nga si buwo gwe bw'oba oyagala okukakasa case in point ya ono omwami gwe bayita Musisi oyo mwami gwe bayita Musisi yakogga ina nagwe nze njagala nkubuulire ekintu ekyo kyekizo era yeyo punishment omukazi gy'ayinza okukuwa etali kuvaako okusiba omwana era ne bino byendaba bino kati olaba kati nga bino byabasegiri yesu wadde nti yafudde naye era n'omwana yennyini oba omutaddeko psychological torture ey'obulamu bwonna kakati bwe kiba nga abadde mutoototo kale osobola omanya nti bw'alikula ajja kuba yayerezinga dda memory ye naye omwana ng'akuze nga siva mu kika kya bulawuni nga si yanzaala mutuufu nga nkuze andaze buli kimu angambye bino bwe biti oluusi akutadde ne mu mbeera z'okuba nti ogenda musikira
Tokabagenda okebera nga ate toli weeyo. Kiruma. Kyabutemu nnyo era nalaba omukazi oyo wa Musisi oyo nga bansanyiwe. Naye ng'omusajja akugamba yakalinga omwana wano nga wa myaka 2. Ate mulimu ekintu ky'obujozi. Olaba kiyitiridde nga kikoleddwa bujozi. Nga kikoleddwa bujozi. Era kati kyenkugamba nti okwewala byonna totankola kati ddayo ku kiri ekyabasudde nti bw'oba okyalina nnyoko odigidde omanyi kitaawe enkeera osanga koosima kati ddayo ku kyabasudde omanyi nti walifa mama wange bwalifa ekyamazima ne bwemba sizaalibwa eno gye ndibanzaala kubanga nzina n'omukwano gwe mmanyi saawa zino yayingira kale kuba kiri tuwe kati kyo ku kyono ate yayingira mu kika ekirina ssente naye ng'ate maama we okusinziira ku famire baga nti ebyaddala ono omusajja omwavu yamuzaala naye ng'oli kati kya bulumi nnyo kibi nnyo okubeera nga omukazi ozadde omwana kakati nno at least yogera ontandikwa yogera okemu naye bebi omanyi byasobye mulimu abasajja abasiru asobola okugumiikiriza banze ndaba kyabusiru mbw abasiru mulunze ndaba kyabusiru nagenzeeko eyo nagenzeeko ebbali munaye bisoba omusajja asobola okukonsideringa factors nyingi asobola otunula naye kati mugobe ate bano abaana olwedde abanga abaliwo kati nkole nga muteesa mulikinga consensus maybe oba ne mugamba tya omwana bw'anaazaalibwa anaagenda ewaabwe oba omwana tunaamukuliza wano ne muteeseganya naye omuntu n'okimukubako obukubi ng'amaze okukola bobane goloza omuntu obulumi buvaawa buva ku bondi eyo gy'oba otaddewo omukwano gw'olina eri abaana abo ne bakira ku makya ne bagamba nti so andi so si wuwo kirumira ddala paka ku body marrow era omukazi bw'obanga mutuufu ddala okoze ensobi eyo try all means okulaba nga either olubuto olwo akozi tebakkiriza kujjamu mbuto mu Uganda eteekawo eriri tebakkiriza n'abakatuliki tebakkiriza ab'eddiini yaffe kati naye gezaako okulaba ng'oteekawo embeera yonna okulaba nga omusajja tomusiba mwana kuba it will haunt you and the baby ate kijja kuteekako obulumi obwama ate bw'oba kale nga okikoze try as early as possible kulaba nga okijjawo kuba bw'otakijjaawo mu ntandikwa ojja tuuka eyo mu maaso ng'omwana penetratinze nnyo mu kika ekyo bw'otunuulire mazima ddala nga kiri irreversible ate ofe oba ng'olina bwakigambako oba ate abakazi temutuula nokunyumizaako banneiba bammwe mulimu okimanyi nti omusajja asobola okugumira ekintu kye ku mutima n'akwatira mukazi we mu bwenzi n'akisiba bwe ekibeera wano emyaka gyonna naye gwira onyumizaako neiba nti wawaddeko kasimu n'omugana naye kibeere kyama amanya gonna gonera oleseeyo mama Tracy toyogeranga naye kasimu awo kalina mama Tracy lumuwe mutabuka ku muzigo nakulagira n'ogenda n'ogamba era kasimu awo ba deberangira taata Kalidi ng'awuliriza wange mama Kalidi ebintu yabigaba ate wabula we bitandika wano mu kuvuma wano ku mizigo awo ate biba bya ddala kale kangulira omukazi bwayogera ekintu mu busungo kiba kituufu kiba kyekyo agenda okukyejjusa nga kyayiseewo dda so kati munange byokola ddala namba tuve wano okay banange tulina mulungi body care ekola ku nsusu ddayo berenga nga kino kibebi gakize kati gwe doli nijogabo gyokungulako ebizigo nonsanga nga nze ntuddewo ogaana obigula gwe mbuulire oba ogaana ogenda kugandi namusanze alina oluyinjayinja ogenda kugamba namusanze alaka bubi tosobola so ebizigo tubirina byonna mudugavu mweru ayagala kutangalamu ayagala kukola ki byonna tubirina kyokka ate ne tujja ne tukozesa nereza treatment eyo nejja nebanga ekukolako nekujjako enkovu nekujjako mu bano abalina obummonde ku matu mwe bano abalina mugaba oyo banete wali ekintu dolini kibi nga mukazi nga yajjula mugaba naddala eno yonna tewali kintu kibi nga mukazi kubanga alina vitiligo mu private parts vitiligo mumanyi bino banga wano oli mwalunga kala tugibalansinga nebeera nga olina gundi eyo
parts zezimu tezifa eno mu private parts wano bijja waneno kumimwa nije emimwano tugifuula kala yonna gy'oba oyagala ate ne tubanga tulina ne bedroom products zonna nkutandikira ne services nga tuzikola eza pooling nga ba professionals webali buli kimu kye tukolako abanene abalina ebinnya mu kabina nayo mbayamba binnya injection holes ezo oyagala kwongerako ku bina kuli libeereko oyagala ku meeting omusajja avudde bweru tukubirako ku 0771 29 20 35 0771 29 20 35 oba whatsapp nga kenaba zonna mina ziri ku whatsapp oba 07 5 07 43 0743 5 Airtel 0743 0743 46 92 56 46 92 56 0743 46 92 56 weziri awo wansi awo ojja kubeera oziraba oba agenda byandibi Waba guys, just remind you, Solange women syrup, a change of the right now. First of all, jabisanga mo drugstore, mo pharmacies actually. Simple supermarket, mo pharmacies about drugstore. Obagamenyaga Solange. Wogula Solange this time around, ejideko on this pad. So why you know kwera ko pad at the same price tebakusera tebakuba zino pad za wele just like saying thank you mwebale kwesa Solange. So zili bweziti, this is the packaging. Za wele tebaguza pad. So wogula this Solange, you get this as a bonus. Otherwise guys, thank you so much. Until next time, bye bye.